Ebintu byongedde okubeera nga byonooneka mu ggwanga Uganda. Ampuliriza, akaseera ke tuwolekedde bakayita kanaayo kyani. Embeera y'obulamu obwa Rebecca Kadaga eyongedde okubeera ng'ewuniikiriza awamu n'okutiisa abantu. Ampuliriza, mu Uganda okwogera amazima gufuuse omusango omunene ng'ogenda nakkubwa amasasi. James Paya yeewaddeyo eri obulamu abuwaddeyo. Akkiriza bwe kubeera kufa kukolebwenga Katonda w'anaaba asazeewo. Tagenda kuyimiriza kwogera mazima mu Uganda. Mu ngeri y'emu tudde ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu we yatutegeereza nti nno naye muzadde ayagala okulaba ku baana be nga bakula, ayagala okulaba ku baana be nga bafumbirwa, nga bawasa, ne bwe kiba nga Katonda takimusobozesa kituukako, leka kibeerenga waayagadde. Ebigambo ebifaanana bwe bityo ebitandise okuba nga biwulikika mu Uganda. Ampuliriza we tulaga kaseera ka katyabaga, kaseera ka kanaayo kyani. Mu ngeri emu Munnayuganda munnange Joel Ssennyonyi alayidde obutayimiriza mirimo gye paka nga exposinze ebikyamu ebiri mu Parliament. Uganda nkugambye ebintu bizibu. Njagala olunaku olwaleero kano Akatambi bw'otakayigamu ggwe Omuganda ng'onoonya wangatto oba ng'ogenda ku wangatto. Njagala otunulye ekikolwa Jeno Muwezi kye yakoze ng'ali e Masaka okuleeta mukyala we ku katuuti. Ebigambo bya mukyala we bitegeeza ki? Jeno Muwezi yandikozesa tactics ze zimu nga taata we ze yakozesa okuwamba obwakabaka. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Story y'olunaku olwaleero eyinza okubeera empanvumu, wabula nzikiriza muganda wange ogiwe obudde. Njagala tugende nga buli nsonga gye tukwatako tuginnyonnyoka era tugitegeera. Tetugenda kudduka buddusi ku story, wabula njagala tugiveeko nga tugitegedde. Munnayuganda mpuliriza, Anderson Borora yagobeddwa oba yaggiddwa mu woofiisi. Byonna byetooloolera ku nsimbi za Anita Amongi. James Paya anoonyezebwa kuttibwa nsonga za Anita Amongi. Byonna tugenda bikubamu ttooki. Jennifer Fulufiga avuddeyo n'ayogera ku nsonga za Catherine Kusaasira. Takomyawo, alumbye ne munnamateeka wa NUP Jennifer Fulufiga. Uganda si ya mwami Museveni. Byonna katubitunuulire. Obufere butandikira mu ggwanga Uganda. Obufere butandikira ku atufuga ne bujja mu basumba. Byonna katubikubemu ttooki tubitegeere. Mbaanirizaako buli omu gy'asinzira okuba nga atugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda. And of course, yenze Sajime abeerawo okuba nga mbatuusako ebintu eby'enjawulo. Olunaku olwalyo kano tukawa obudde tusobole okuba nga tukategeera n'okukanyonnyoka. Mu ngeri y'emu tusobole okubaako ebintu bye tumanya. Uganda baganda bange etambula bulala. Njagala tusooke tutandikire Katambi ke njagala tutandike nako. Njagala kutegeezaako nti omukyala amanyiddwa nga Namayanja wa NRM. Omukyala ono yavuddeyo n'agenda maaso n'okuba ng'ategeeza eggwanga nti oba oli awo tubeere beegendereza ku bantu be tugenda okulonda n'okuwa Okiibwa Nabanja baneetulwanyisa enguzi ebyadala ebyalaali olisisa wa Kyagulanyi kusomeramu nga sikutya ensonga ey'enguzi yagenda okusula eggwanga lyaffe. Ssente bwe zibbibwa, amabaati gabbibwa, ate naago gali mu ofiisi ya Nabanja. Kulekera okunangira obubbi bw'amabaati.
wano bavuga begabanya milioni 5 zeringa lyange waliwuliddemu mulekeraawo Senyonyi namwe bannayuganda mwena mulekeraawo sitwala abavuga baaki saabatwala bwange okay Katambi ebigambo bino Namayanja abijjamu Akatambi then njagala tuwulirize Namayanja bwe tuve wa Namayanja nkubulire kiki ekisumbuwa Namayanja n'abakulu abali mu buyinza aba NRM kiki batategeera ku revolution bano abakulembedde revolution Kyagulanyi n'abalala then tugenda bitunuulira okuva mu byobufuzi ebyokukyamuukiriza abantu tutunuulire ensonga ebitundu ebirala bigenda kutuyitako lwekyo tulina bw'ogamba abantu omukulembeze n'ayimirira nagati kakati ngenda baliramu akati wano mbasomera kakati wano tuzoganya really mbalabise ng'obwo bwe bukulembeze Uganda yakulemberanga Uganda mu mpisa n'ebirala byonna ennono gye tubaddeko naye nga tuli mu kulabisa nalabye ow'ekitiibwa leader opposition ng'agamba prime minister nti munange nkusomeramu kakati ebyo bye bigambo bya Namayanja ekimusumbuwa kye kino si nti Joel Ssenyonyi byayogera yabitegeera amanyi kye bitegeeza naye awo wayimiridde tayagala kwogera ku nguzi tayagala kwogera ku bubbi Nabbanja bwe yakola yakutte bigambo bya Joel Ssenyonyi ye byayagala okuzimbirako obulimba bwe ne katemba we ne kale tukitwale nti ekyo kyayagala bino obulamu kwagamba obwongo bwaffe tubutunuze wano tubutunuze ku kino ekintu nti ono omukyala Namayanja ebigambo Joel Ssenyonyi byayogera tugambe tabitegeera tugambe tabitegeera bwabanga tabitegeera omulembe Joel Ssenyonyi oba abavubuka oba bannayuganda tebategeera Joel Ssenyonyi kyayogera bwe babanga abavubuka bagoberera NUP nga NUP omukulembeze waayo yavuddeko enjogera eyo ng'ate bannansi gwe bawagira kitegeeza bannansi bawuliziganya n'abakulembeze abo be baagala kitegeeza bannansi bawuliziganya n'abakulembeze abo be bawagira era be balaba nga be batuufu kati gwe tojja salirawo munnayuganda ayina kuwuliriza lulimi ki gw'ayagala mwagala ayogere lulimi ki tojja kimusalirawo n'ekirala kye njagala okusembyayo ku ono nti tukkirize bw'obeera ng'olina omulembe mukadde kyova olaba buli generation eridingibwa abantu abo Barack Hussein Obama bwe yali ejja okwesimba mu ggwanga erya America abalala be yali avuganya nabo kye bataategeera nti kye batarealizingirawo nti eggwanga erya America lisingamu kumpi baniguro bwe liba lisingamu baniguro you have to act like them oteekeddwa bafaanana Obama yaleka amasuuti n'atandika okubeera nga essaati ze afunyafunya emikono ati najja mu kalakita yaabwe okusobola okubeera nga afiitingira ddala mu society nabagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu atambula n'abantu be kye baagala kyekyo kyatambula nakyo bano olw'okuba bakaddiye emyaka gyabwe emabega tegitegeera bigambo bikozesebwa lunaku lwaleero ebigambo bikyuka buli generation eyina ebigambo byayo weebitambuza kati Bobi Wine akonectinga ne bakulembera believe it or not Bobi Wine abantu bamuwulira ne bw'anaayogera lulimi ki bajja kunoonya balutegeere kubanga gwe bakkiririzaamu tolwanyisanga omuntu ali mu tayimu ye tosobola mulwanyisa Bobi Wine bino mbiddamu ayina ebintu bisatu emyaka gimufevalinga nti ffenna tulinga abagwa mu age bracket ffenna mu Uganda ebitundu 5 tuli bavubuka tuli wansi wa myaka 35 oba 37 okitegedde mu ngeri yemu Bobi Wine age emufevalinga time ali mu time ye 3 ntilaka ayina omukisa kati musobola bijjawo ebyo njagala kubeera ng'ekyo nkivaako ensonga ey'okubiri gye njagala tutunuulire naye tugimanye bulungi okusobola ogyekkaanya Abaganda tubeere wise enough tubeere beegendereza njagala tutuule wansi tufumiitirize nammwe abeeyita ab'ebitiibwa bino ebigambo tubyogera eno kubanga ffe tulina endaba etaliiko kyekubiira lwaki ffe tulaba ebintu mu butuufu lwa nsonga teri atusasula
Nyemwe muganya okulaba ebintu mu butuufu newankubadde mubiraba mu butuufu waliwo ababavujjirira omusimbi ne mugaana okukola ekituufu ne mukola ebyabali. Olunaku olwaleero akatambi kano ke ŋŋenda okuzannya ka mukyala wa General Muhoozi. Omukyala ono balina ebbula lye baatimbye bannayuganda oba bannamasaka. Yayambadde gomesi n'ayogera byayogera, bwe yamaze okwogera ne bamujjukiza nti tova wano nga toyogedde kigambo Ssaabasajja Kabaka awangaale, n'oli najja na buzzi n'amukuba akaama. Kino si kikye takimanyi nakimanya takitegeera. Bamujjukiza kijjukize. Njagala tusooke tulaba akatambi kano then nawo nzije mbaweerewo endowooza yange eri Abaganda. Mwe mujja kudda eyo mulowooze nti muli babitiibwa neffe tulumirirwa Buganda. Mwe muli kumalya nsimbi, mwava ku kubanga mukolera Buganda, mulwanira ekitiibwa kyammwe nammwe yemmwe baani, kubanga bw'otamanya gy'ovudde obeera ng'ekintu ekitagasa. Kati ffe tujja kukola kye tuteekeddwa okukola n'okubajjukizanga ki ekituufu kye muteekeddwa okukola. Katuli akatambi ka mukyala wa Muhoozi. Kama tuyambe kwagala eggwanga lyaffe n'okwagala bannaffe. Mwebale nnyo okutuwuliriza. Twafunye first lady twamaze. Ssaabasajja wangaale. Nabagerekerekere Buganda. Ne President Museveni awangaale. N'omwami abeewo. Ne mwami General Muhoozi Kainerugaba awangaale. Oye mukyala Muhoozi. Ssaabasajja Kabaka awangaale bamala namukuba kaama bamujjukize nti wano wooli Buganda yeetwalawo. Bamala kumujjukiza wano wooli Ssaabasajja Kabaka kye kisumuluzo. Bw'oba tokyogedde oba tolina ky'okoze. Kaakati nno muyiseemu si nti lwakuba bamwagala, bamuyisaamu lwa nsonga we bayimiridde y'abayisaawo. Era okuwangula emitima gy'Abaganda mu Masaka muteekeddwa kwogera ku Kabaka si nti mumwagala. Ekyo kye baakozaawo kwe kumujjukiza. Era okumanya tekimumalira yawunzise olumaliriza Ssaabasajja Kabaka awangaale n'amaliriza ne President Museveni awangaale n'awoza n'omwami wange awangaale gasiya buloolo. Kabaka bamwongerako. Njagala kubeera nga nnyongera obbategeeza. General Muhoozi ng'akozesa Abaganda atandise okukwata ekkubo lyerimu. Atandise okukwata ekkubo lyerimu. Taata we lye yakozesa ng'ajja yagenda n'anona mu kiseera ekyo eyali omulangira olwaliro nga y'empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri yamunona Bungereza ng'olutalo luganye. N'amanya nti Abaganda ekisobola obbaleeta mu lutalo kiri kimu ye Kabaka waabwe kambasuubizo muzza. Era bw'atyo n'amunona. Tiyamunona kubanga amwagala, yamunona kubanga ye yalina omuyisaawo n'okuleeta Abaganda bajje mu lutalo. Abaganda be bawangula olutalo lwa Museveni. Kakati oluvannyuma lwa mwami Museveni okuleeta Kabaka yawangula olutalo n'afuuka president, yafuuka dictator. Kati mu kiseera kino eyali asuubizza Uganda promise land we tuwogerera Uganda yafuuka kattiro, yafuuka kugamba baagiro ly'abantu, kattiro k'abantu olunaku olwaleero we tuwogerera. Kakati ne Muhoozi lyerimu ekkuba lyerimu same tactics kitaawe ze yakozesa n'omwana zaakutte, naye nga bonna bakozesa Abaganda. Bano Bobi Wine be yayogerako. Ampuliriza, njagala ebigambo bino nabyo tubiwulirize bulungi. Bobi Wine lwaki Abaganda bamulwana? Kubanga yalinnya mu luwombo lwabwe. Bino ebigambo bya Bobi Wine byayogerwa. Era nga nzija bibawa njagala tujjukire ekintu kimu nti eyayogera ebigambo Bobi Wine bye yayogera Martin Luther King bwe yamala obyogera yakubwa amasasi. Njagala tusooke tuwulire akatambi ka Bobi Wine. Bino ebigambo Bobi Wine yabyogera abijja ku mutima. Yabyogera abijja ku mutima. Bannange Bobi Wine ayagala ensi ye. Si lwakuba nti mwavu, nedda ayagala ensi ye. Ensi ye muli ku mutima. Ne buli watunuli abakulembeze be yali yeesiimisa. Abakulembeze be yayitanga ngalowooza nti nno munnange be bagenda okununula eggwanga nga balimba babbi balyake. Alowoozaamu n'agamba mumanyi ffe tuteekeddwa okwenyigiramu. Ne mu kujja okwenyigiramu bennyini abo abakulembeze abo ate be baagala omufumita ebiso mu mugongo
njagala tuwuliriza akatambi kano. Bobi Wine yakwogerera Luweero, deka tubiwulire. Abasirikale nabo baagala eddembe lyabwe, nabo baagala okweyagalira mu nsi yaabwe, nabo balina abaana abatasoma, nabo balina abakyala abafa nga bazaala, nabo balina bamaama baabwe baagala babeere bulungi, balina bataata baabwe nabo balwala, nabo obwavu bubaluma, nabo banyigirizibwa. Mwalabye baganda baffe abaafiiridde Somalia, waliwo ne gwe nalabye nga baamuwambe Somalia nga tasobola kuvaayo kubanga ali eyo akolera Museveni business. Tetulina lutalo n'abantu abo, ne Museveni ali mu business. Muze mulaba abasirikale genda kowa ne bombo olabe ba veterani abakosebwa mu lutalo bali awo beewalula, abalala tebasobola nakwetwala mu kabuyonjo naye sente zaabwe zijja mwana waani bebazigabana. Mu abasirikale abali wano abatali mu uniform mumanyi kyekitegeeza okufuna deployment, mumanyi kyekitegeeza okufuna promotion, naye bali abalabisa amannyo buli wajja bamuwerawo nnyota. Mumanyi bwe kitwala okufuna omulimu, naye bali bazaala omwana ng'orede alina omulimu. Mbibagamba mmwe njagala bibake mu bwongo, muli etugamu ekanganza omusango ngwejjeeko. Nga sinnamaliriza muze mulaba obadi bwe bakola, muze mulaba obadi bwe bakola mu kati bomu. Kakati zino nzazze, kakati bwe mbadde nzija wano poliisi etusindikidde ekiwandiiko oluvannyuma lw'okufuna information mu embassy ezimu ku z'Ebulaaya di gavumenti ya Museveni baali bapulaninga okunkolako obulumbaganyi bantemule nga tuli e Kabaale. Mumanyi bulungi baganda bange Museveni ne mutabani we kye bampulaningira. Bagezaako okuntemula nga tuli mu Arua, essasi lyakwata driver wange Yasini Kawuma era twamuziika Demawokota. Bagezaako okuntemula, essasi lyayita wakati wange ne Zaake nga tuli e Budondo. Kaakati bayisiza ekirangiriro, bayituwandikidde ekipapula mbu batwategedde nti bateralisi bajjagezaako okutta Kyagulanyi. Kale enkuŋŋaana zino muzireke. Museveni ne banno yemmwe bateralisi number 1. Manyi bulungi nnyo gwe ne mutabani wo kye mumpulaningira. Baganda bange njagala bategeeza abo tebatunuulidde nze, tageti yaabwe ye mwenze jesi nyimiridde mu kkubo lyabwe, yenze mbalemesa kubanga ngamba abantu bange temugenda bafuga lubeerera. N'olw'ensonga eyo balina omupango ku bulamu bwange, naye njagala okutegeeza Museveni ne mutabani wo n'abo bayeekera banno mukigeze. Manyi nti buli muntu ayagala okuwangaala. Nyina abaana bato njagala balabako nga bafumbirwa nga bawasa, njagala balabako nga batikkirwa, naye kati ebyo tebinkwatako ssaawa zino. Njagala bategeeza bwe kiba kyetaagisa kufa nga kye kigenda okununula abantu bange kibeere nga Katonda bw'ayagala, naye njagala bategeeza gwe Museveni ne banno tetubatya. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu, obulumi mu ye bulabika ne ku feesi ye, obulumi mu ye okwagala ensi ye ne ku feesi akirabika. Ebigambo bino tabyogera kubanga oba oliawo tabitegeera, abitegeera. Nga nze bwe njagala ndabe mutabani wange ng'akuze awasa, naawe ampuliriza bw'oyagala olabe muwala wo oba mutabani wo ng'akuze awasa. Ani atayagala kulaba ku mbaga ya mwana we? Ani atayagala kulaba ku mwana we ng'afumbirwa? Naye omusajja wakolya statement n'agamba bwe kibanga ekyo kye kisobola oyimiriza ebyo kibenga Katonda waayagadde. Bobi Wine alina obulumi ku mutima, Kyagulanyi alina obulumi naddala mu bakulembeze be yali alowooza nti bategeera, abakulembeze be yali alowooza nti nno ddala abo bakulembeddemu okununula eggwanga nga bulijjo be balitunda. Alina obulumi ku mutima, bumufumitanga magwa, bumufumitanga magwa. Njagala otegeere nti ebigambo Bobi Wine bye yayogera ku lunaku olwo abazze bangoberera ne bakolera story, ne mbagamba nti Bobi Wine yeewaddeyo n'obulamu bwe. Obulamu bwe yabusaddaaka ku lwa bannayuganda. Era abajjukira obulungi nabagamba nti kakati bw'addayo ewaka agenda kutunula atya mu mmunye z'abaana be ne mukyala we.
nga bamubuuza kino ekibuuzo, ddala dadi wabadde oli wiringi okwewaayo otuleka okulwa bannayuganda? Gwe ekyo kibuuzo sooka weebuuza, oyinza kiddamu otya ngwa famiri ekikubuuzizza? Bye bibuuzo Kyagulanyi bye yafeesinga. Neera ne nkugamba ebigambo Kyagulanyi bye yayogera omugenzi mu kiseera kino Martin Luther King yabyogera, agenda okubyogera, amaliriza okubyogera ne bamukuba amasasi. Njagala onzikirize tulabe katambi ka Martin Luther King, katukalabeko katono, then nzije mbeke ebigambo bye nkunnyonnyola. Nagambye olunaku olwaleero leka tutambule n'okumanya. Njagala owe video yaffe like muganda wange kusaba. Gwe yakatwegattako nga gwe mulundi gw'ogusoose okulaba omukutu guno, please njagala osubscribing era nga nkujjukiza wano tuba n'ebyenkizo bingi bye tugenda otunuya. Akatambi ka leero kawanvu ne mu buwanvu bwako katuyige atayige. I don't know what will happen now. We've got some difficult days. A long life, longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Ye Martin Luther King. Kakati ne wano tuwulirewo ebimu ku bigambo bya Martin Luther King yategeeza abaaliwo mu kiseera ekyo nti nno nze nwaniridde embeera eno, njagala tutuuke ku promise land, naye ate nze nyinza obutatuuka ku promise land olw'ensonga nyinza n'okuttibwa ekiro kya leero, naye nina essuubi era ndi mukakafu, ndi mumativu nti Katonda gwe nsinza oyo omunene, abantu abalala bagenda kutuuka mu promise land, newankubadde nze nyinza obutatuuka ne bajja kutuuka mu promise land. Byali bigambo bya Martin Luther King. Ebigambo ebyo abyogera awo wennyini musajja wattu ekiro ekyo teyakisimattuka, baamukuba amasasi agaamuttirawo. Bino bwe bituwe bifaanana mu Uganda. Njagala ompulirize, nagambye akaleero kayinza obbeera akalalamu. Bino bye ngenda okugamba katutunuulire ku musajja amanyiddwa nga James Paya Ssentongo. James Paya Ssentongo yakoze tweet olunaku lwabadde lwaggulo. Tweet ya James Paya egamba bweti, era ikyaddiridde ebigambo oba amawulire agatandise okuba nga gatambula. Posti zaafulumye nga kuliko eya Kakwenza. Kakwenza bamuweereza message. Kakwenza lukira bashaija mumujjukire yatulugunyizibwa General Muhoozi. Ebigambo bino bibye. Yagambye nti oli yampeereza message weeri wano ngegamba yagiweereza ng'agamba munnange saagala bantu bammanye kubanga ndi mu byakwerinda, wabula tutegedde nti baagala kubeera nga bakwata James Paya oba oliawo okumubuzaawo, era ng'agamba enteekateeka zonna ez'okukwata James Paya okumubuzaawo zimaze okuba nga ziggwa, era ng'agamba nti no nze nyamba togeza n'olaga oba yadde okugezaako okuntegeeza, ng'agamba nti no gwe nyamba otegeeze James Paya ku ki ekiyinza okutuukawo, kubanga security agencies zamaze okubeera daaweya n'ekigenda omukolebwako. Nze bwe ngamba ngende mu inbox ye nga wendi ow'ebyokwerinda bajja kuntegeera. Atuwuliriza, James Paya agenze n'awandiika obubaka ku Twitter nena agamba nti amaweya oba nsooke mbabulye James Paya yaani. James Paya ye musajja abadde ng'akuba cartoon ezijja nga zinnyonnyola ebintu eby'enjawulo ku mwami Museveni n'engeri gy'atambuzaamu gavumenti ya Uganda. James Paya ye musajja yasooka okuvaayo n'agamba bannayuganda nti bannayuganda twekalakaasa olw'enguudo embi. Ye ng'agamba buli munnayuganda w'oli alina essimu eyaseereza, kwata essimu y'okkuba ekifaananyi ky'ekinnya ekiri mu luguudo kitimbe ye yasooka. Then President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'alyoka ajja oluvannyuma
nga wayise omwezi nga gumu n'atuwa ekyokusimba ebinnya mu buli kitooke. James Paya agamba ndi aweya na buli kimu ekigenda mu maaso, ndi aweya n'ebiyinza okuntuukako nabitegedde. N'agamba nti omukyala amanyiddwa nga Anita Amongi yali emabega wa buli kimu, era ng'ebimu ku byannanga kwe kwexposinga ye ne ssente z'asaasaanya. Njagala bazzaako katono emabega, kano kaveeko ku James Paya. Ne bakolerako emboozi wano ng'omukyala Anita Amongi ayina omwana w'e Makerere gwe yawambisa ng'agamba nti yamuyisaamu amaaso. Era mu ngeri y'emu y'omu eyalemesazzaako obwa komishona ng'agamba Zaake yamuvoola. Sipiika Anita Amongi ye muntu y'omu ayina omukyala gwe yali agugulana naye awo mu NRM. Kitegeeza ye tebamwogerako oba akoze bibi oba akoze atya. Ekisinga okubeera ky'ennaku nti bwe yabadde annyonnyola mu palamenti nga bamubuuza ebintu bino, omukyala ono bamubuuza bya ssente agamba bisiyaga, era yamaliriza ng'atugambye nti nze kasita mukama wange General Yoweri Kaguta Museveni anfaako, era n'ategeeza tewali kye musobola kunkola. Tuddeyo mu mboozi ya Spaya. Spaya agamba nti nkimanyi basobola okunzita, era ndi aweya nti buli lunaku UCC Anita Amongi yagiwadde omulimo ogw'okubeera nga banketta, okumanya entambula zange, amasimu gange n'abaani benjogera nabo, omulimo gwange na buli kimu. N'agamba I'm aware of it, buli kimu nkimanyi. Naye bwe kibeera nga mmwe mugenda kutambuliza ensi mu kubeera nga mutiisatiisa okuggyawo obulamu bw'abantu n'okutta, mugenda kutta abantu bameka? James Paya ayongerako n'agamba nti osobola okutta James Paya nkumenyamenyera mu mboozi eno kubanga mpanvu nenjagala ogitegeremu ebyo ebikulu. Agamba nti ojja kujja otte James Paya naye tomanyi ba James Paya bameka abagenda okuzuukuka basituke. Wanditanze ne n'ozuukusa abalala ate bw'otajja kusobola. James Paya ayongerako n'agamba nti ng'okozesa ekitongole kya UCC, agamba nti ng'okozesa ekitongole kino twandisoose ne twekuba mu mitima ne tumanya nga bannayuganda ssente ezisaasaanyizibwa, ssente ezigenda mu bintu bino ddala eggwanga bwe lityo mulyagala? Temwagala twogere nsonga za ggwanga lyaffe nga bwe zirina kutambula? James Paya ayongerako agamba nti musobola okunsirisa, nze njagala mukole ekituufu, sirina kye mbaagaza. Okugenda maaso n'okugamba nti no mutte Spaya tekigenda kukyusa bannayuganda ndaba gye balabamu bintu nga buli lunaku mubikola gadibenga lye. Okuggyawo James Paya ne bw'onaamutta James Paya tojja muyimiriza kubanga bannayuganda bonna bamanyi ekigenda mu maaso. James Paya ayongerako ebigambo bye bibadde bikawumuko era ng'addiza omukyala Anita Amongi n'ebitongole by'okwerinda ne UCC byonna bigasse wamu n'abitegeeza nti mwenna kye mukola bwe munaaba musazeewo kutta Spaya mujja kuba temumanyi kye mukola, kubanga kino kitwogerako kitaasa ggwanga. Eggwanga litegeeza ggwe mwoli, omwana wo n'omuzzukulu w'anaawangalira n'omuzzukulu omulala w'anaabeera. Bwe kiba nga mwe musazeewo mukozesebwe omuntu omu, then kye mukola temukimanyi. Agamba nteekeddwa okwogera kuba nnina okwogera. Singa tebibadde bikyamu nandibadde njogera ebirungi, naye kebiri nti bikyamu era tujja kwogera ebikyamu kubanga ffe tumanye eggwanga lyaffe gye tuwagala ligende, tumanye eggwanga lyaffe we tuwagala libeere. Bwe tunaasirikira ensonga zino tezigenda kubeera nga zigguka, bwe munaatutiisatiisanga ne tusirika tezijja era kugguka. James Paya ayongerako wano ng'amaliriza agamba nti omuntu yenna anaabikkula akabaati okunkuba amasasi oli wa ddembe era teri agenda kukoonako. N'amala n'ajjukiza naye mujjukire nti teri asobola kuyimiriza budde era one time mujja kuva mu buyinza. One time. No human can stop time. No human can stop time. James Paya. Abaffe kiki kyoyize mu mboozi eno gwali eyo? Kiki ky'osobodde otegeera mu mboozi eno gwali eyo? Abantu obulamu bugenda, abantu obulamu bw'abantu bugenda day by day. Oyo James Paya asobola okwogera. Bameka abali eyo be banyigira eyo nga tebasobola kuvaamu yadde ekigambo ekimu bwe kiti. Ampuliriza, eggwanga lyaffe
dyetaagira ddala oba oliawo okusabira n'okubeera nga tubeera vigilant, like tubeere nga tulaba n'eriiso eryenkaliriza nga tukyali ku oyo omukyala Anita Amongi tetunnaba kuba nga tumuggyako engalo. Njagala tutunuulire oba oliawo ku nsaasaanya gy'asaasaanyaamu ensimbi. Bino nzize mbikuwa katulaba Akatambi ka Joel Ssenyo. Bye tuzudde bya mirundi ng'esatu. Okusookera ddala waliwo ssente eza padiem speaker ng'atambula. Speaker yagenda mbu yali eyo e Nairobi 30 official leave days nafuna obukadde 499 naku 30. Then by annual holiday naku 30 yafuna obukadde 494. Yali Kigali naku 7 obukadde 116. Yali Italy naku 4 obukadde 998. Padiem Kenya Assembly naku 43 obukadde 653. Nagende Midrand South Africa obukadde 3,18,000. Nagende Kenya naku 3 obukadde 4,877 n'endala. Sente zino of course tebannazeegaana kubanga bamanyi nti zino tetuzijja ku street wali. Manyi tulina kye tuyita IFMIS, government system ye capturing sente nsasanya ya sente zonna eza consolidated fund. So gye biva bino kyovuddwa olaba tebabyegaana. Kakati obuzibu buli ku kino ekya padiem kya mirundi 2 okusookera ddala zino sente empitirivu. Speaker bw'aba atambudde afulumya eggwanga aba aweebwa $9,900 buli lunaku. Naye bw'obala zino olaba nti yali afuna ezisukka mu $1,400 buli lunaku. Kati nze nga mbuuza byakyuka ddi kubanga regulations zonna tuzirina ziri standardized buli omu zalina okufuna. Kati byakyuka ddi okuva ku $900 ne bituuka ku 4,000 buli lunaku. Speaker yatula yenga n'agamba nti mbikyusiza. Ekyo ngamba kikyamu. Ekyokubiri zino ennaku zonna speaker teyazi traveling teyatambula. Kubanga bw'ozigatta ziri ennaku 164 mu mwaka. Kiba kitundu kya mwaka kyenkana. Speaker ali abadde nga taliwe ebbanga ebyo byonna. Tekibangawo. Ne bwe yafuna abalongo wayitawo weeks 2 n'akomawo mu house n'agikubiriza nti tumugamba Nalongo ngoyangu yeeyo bannangi abalongo bakoze otya weeks tezinawera na 2 okomyewo okukyalinga. So point gye ndiko nti ennaku zino ezisinga teyazitambula n'essente n'azisayiningira n'azifuna. Kikyamu. Ensonga endala ya sente eziteebwa ku akawunti z'abakozi ba parliament ziwera obuwumbi 9,900,000 kyenkana bulinga obuwumbi 10. Chris Obore ne bamuteerako akawumbi kamu mu $7,000,000 oli ne bamuteerako 4 omulala 3 bazijjayo ne bazitwala wa speaker kubanga ensonga eteekebwawo mu system for speakers activities. Kakati nze avunaanyizibwa kulondola ssente y'omusolo nga leader of opposition mbuuza activities kyezo twagala embalirira bumbi 10 mutubuulire. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko eyo nzikiriza muganda wange ne kano nkagatteko. Eggwanga buli we libeerawo nga liyimiridde ku bufere. Eggwanga buli we libeerawo nga n'abali kulembera bennyini beenyigira mu bufere nga bo bennyini bafere. Bino bye bituukawo. Njagala tulaba akatambi kano nze sirumba muntu ngezaako kulaga nti zuukuka obwongo wo nawe omuntu zuukuka bwe baba bakubba zuukuka zuukusa obwongo bwo. Katulabe kano akatambi kannabbi kakande tubeere beegendereza sirumba muntu. I want to announce to you njagala olangirira gye muli on 24th of March ng'ennaku z'omwezi 24 2024 omwaka 2024 we're now going to write our prayer requests tugenda kuwandiika okusaba kwaffe concerning our dreams. ku nsonga y'ebirooto byaffe.
Is your dream to build a house? Ekirooto kyo kya kuzimba nnyumba. Write your dream. Wandiika ekirooto kyo. Is your dream to become a billionaire? Ekirooto kyo kya kufuuka biliyoniya. Write your dream. Wandiika ekirooto kyo. Send it to the Kakande ministry. Kiweereze wano mu Kakande ministry. On our address. Ku address yaffe ku because we are still building. Kubanga tukyazimba. We shall be now sending our dreams. Tujja kuba tuweereza ebirooto byaffe n'okusaba kwaffe. With $300. Ne dollars zaffe bisatu. But our commitment. Naye okwewaayo kwaffe. That we really love our dream. Nti mazima ddala twagala nnyo ebirooto byaffe. And we love our God. Era twagala Katonda waffe. And we love to build the house of God. Era twagala nnyo okuzimba ennyumba ya Katonda. Now we shall send $300. Tujja kuweereza ekiweebwayo kya dola bisatu. Those who are abroad. Abali ebweru. Write your dream. Wandiika ekirooto kyo. Send it on the email. Kiweereze ku email yaffe. With the $300. Ne dola bisatu. Now. Kaakati. We shall download your dream. Tujja kujjako ekirooto kyo bulungi ku email. I'll be taking it to the prayer mount. Nja kuba ntwala ebirooto byammwe ku prayer mountain. And I'll be praying over them. Era nja kuba mbisabira. For 3 weeks. Okumala wiiki 3. Surely your dream. Mazima ddala ekirooto kyo. Shall come to pass. Kijja kutuukirira. And I will send you the dream card. Njoke nkuweereze kaadi yo ey'ekirooto ky'okutuukirira. Yes. Surely shall come to pass. Era ekirooto kyo mazima ddala kijja kutuukirira. Because the Lord say. Kubanga Mukama agamba. I will not leave you. Sirikuleka. Until I've done all whatever I've showed you. Okutuusa nga nkoze byonna bye nkulaze. The Ugandans will bring 1 million. Bannayuganda tugenda kuleeta akakadde kamu. Just our contribution. Kiweebwayo kyaffe. To the building of the house of God. Era tusonda. Okay, kakati oye nabbi Kakande. Wakama Katonda. Byonna nga bigenda maaso. Wano mu Uganda njagala okkirize nti obufere bwe bukkirizibwa. Omukulu amanyiddwa nga Anderson Burora yavuddeyo oba y'omu ku babadde bayita ku mitimbagano ku mikutu gimuyunga bantu internet ng'ategeeza nti engeri parliament gyesasanyamu ensimbi si ya buvunaanyizibwa. Engeri parliament gyesasanyamu ensimbi y'omuwi w'omusolo si ya buvunaanyizibwa yadde n'eddakiika n'emu. Omukulu ono ebimu ku bye baamusasudde okwogera ku sipiika Amongi oba oliawo kwe kumuwummuza ekifo. Anderson Burora wa NRM abadde RSS wa Rubaga wabula yagobeddwa oba yaggiddwa ku mulimu ne bamusikiza omulala ng'ensonga kwogera ku Anita Amongi. Omukyalo ono Anita Amongi obuyinza alina bungi naye obuyinza bw'alina time will tell. Time ejja kwogera. Katulabe ebya Anderson Burora wabula agamba tajja kwetondera speaker Anita Amongi. Eggwanga terijja kutambula bwe lityo. Oli enguzi ate tukwetondere ekyo kikafuuwe. Seetunda ate neetonda olwaleero mba nejjusa kiki mba sitegeera byenkola. Olwaleero RCC we Rubaga Anderson Burora awaddeyo ofiisi ye eri amyuka RCC wa Kampala Central Division Doreen Keita Kagabi. Emmotoka n'ebisumuluzo bya ofiisi. Kwekola abantu ebisuubizo bya president byasuubiza bituukirira ate ku ebyo enguzi it's central so nteekwa ko ogwo nagwo mulimu gwange. Yadde nga yemiriziddwa mu kifo kino Burora akyawera okusigala ng'ateeka ku nninga abali mu ofiisi zirina okuweereza abantu wabula ne bazikosa bubi. Kati endowooza yange tejja kukyuka nnyo kiri awo naawe ogamba nti ofiisi olw'okuba endowooza sijja kukyukamu. Teeka mu ofiisi omuntu asobola obutalwana nze ndi mulwanyi. Buraya omu ku bannayuganda abadde bakozesa emikutu gimugatta abantu okuvumirira ebigambibwa nti abakulembeze ba Parliament benyigira mu kudiibuda ssente z'omuwi w'omusolo n'okukozesa obubi w'ofiisi zaabwe mu ngeri ezitali zimu. Nga tannawaayo w'ofiisi twamubuuzizza oba mwetegefu okwewozaako mu maaso g'akakiiko akakwasa empisa mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga olw'enneeyisa ye. Ogenda eri akakiiko kitegeeza njagala kudda ku ofiisi. Naye kati ye mukama wange anaabeera ampandiikira mirundi emeka? Anaabeera mpita mirundi emeka? Kubanga nkugambye siri willing kulekera mukama wange
president lutalo talina kulwana bino zinino birwana yadde ng'akkiriza nti okumuyimiriza ku mulimu kyakoleddwa mu mateeka agafuga abakozi ba gavumenti. Bulora mwennyamivu nti nga kyesigamiziddwa ku kyabadde akola okusoba obwerufu mu nsaasaanya ya ssente y'omuwi w'omusolo mu paalamenti. Ono agamba nti mu kifo ky'okumulanga obusiifufu bw'empisa gavumenti yanitunudde abantu abasongeddwamu olunwe mu kudiibudwa ensimbi z'omuwi w'omusolo. In my view nze nandibadde nsinga kuteeka bulemu eri sooka otubuulire kituufu ngano tetunaba mu reprimanding but kituufu sente zino bano abantu bazitwala kituufu rediyo zino yazifuna kituufu bino byonna byogerwa bituufu. Ng'ayogerako ne bannamawulire wiiki ewedde omuwandiisi omukulu mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga Yunus Kakande yanenya Bulora obutayita mitendera girambikiddwa okutuusa okwemulugunya kwe mu bekikwatako. Ne baba nga alina by'amanyi waliwo gy'asobola okugenda n'abiwaabayo bali bo ne bakola investigation nga mwajiji one of the institutions gy'asobola okugenda n'abiwa ensonga ze. There is even a law protecting whistleblowers. Agenda eri wajiji nobody will even say that Bulora yatyobola. Olina Financial Intelligence Authority waliwo poliisi ku kitongole sooka oteeka abo mu kkomera olyoka ojja onnenye kubanga weebali okukola ebyo naye bw'oba onsaddaaka mbu olw'okuba nkoze omulimu bali ogwabalemu okukola then awaawo waliwo possible collusion awaawo muteekwa okuba muyina connivance gye mulimu because those are there to do that job. Bulora ayambalidde Speaker wa Parliament Anita Among olw'okulemererwa okuddamu ku nsonga ezize zimwogerwako bwe zaleeteddwa mu lutuula lwa Parliament ku lwokutaano lwa wiiki ewedde. Parliament yennyini yagoba minisita ng'esinziira ku byali ku social media ne mu mawulire ag'enjawulo. Ebyo byonna kweggyako musango. Oba asobola okukola social media, oba asobola okugoba minisita ng'olina kyojje ku intaneti, ng'olina kyojje ku YouTube, ng'olina kyojje ku media house, social media handles, n'osobola okumugoba. Kati ate olwo bino ebikwogerwako gwe. Bulora nga yessentebwa akakundi akayitibwa Concerned Citizen ke yatandikawo mu 2015 akenyigira mu kusula obubizi ku Parliament asambaza ebyogerwa nti byonna byakola mu kiseera kino yeteekera kwesimbawo ku kifo ky'obukulembeze. Ono we wasinga okukolera. Tisobola kubanga nze ndaba kalulu ate nziruka awali ebikola. Kulaba gye kiri. Oye Anderson Bulora nzikiriza nate oyo no wa NRM naye akugambye nti minisita bwe baleeta ensonga mu Parliament nga za internet nga teziri ku Anita Among bazikwatira n'awummuzibwa. Abaffe ensonga endala eziva ku internet mujjukire nti Anita Among kwe yasinziira okufulumya zaake Parliament oba okumuggyako obwa komishona n'entale ezibaddewo awo. Kakati yo olunaku olwaleero buli we bamubuuza ne bamugamba waaye ensimbi ezitambulira ku gwe sente nga mpitirivu ng'agamba sijja kwanukula bintu bya social media. Era bwe bamulemerako ng'atugamba ebyo ebisiyaga abo bali babisiyaga. Banaye nakino kankitereeze gwe bwenna yeesiba ku bisiyaga njagala tukkirize ebisiyaga biriibwa. Tebitandise ku mulembe guno ogwa Bobi Wine nedda. Ebisiyaga bibaddewo okuviira ddala emyaka emikadde. Byandiba bisukka ne mu 2000 kubanga ne Yesu okujja ebisiyaga abantu baali babirya. Naye lwaki bikyase nnyo bano baakifuula kyakulwanyisa. Baakifuula kyakulwanyisa eri opposition. Buli avayo ne bamubuuza ku nsaasaanya embi ne abuse of the office ng'aleeta ebisiyaga. Ne bw'owulira ba propagandist ne ba analyst bano abeefuula ba analyst abajja ku ma TV ne radio aba NRM bamubuuza nsonga ya nsimbi za Mathias Mpuuga, nsonga ya nsimbi ya Anita Among, agamba bano bali babisiyaga. N'otuli abasajja n'abakazi ng'emitwe bikebe, emitwe mikalu, empty tin zikola nnyo amaloboozi. Mu ngeri emu ampuliriza njagala kubeera nga ne kano tukamanya. Joel Ssenyonyi
katutwale mu katuuso kano ketutuuseemu nako tukamanye katubiwulire. Ate nakasimu nkafuna nja kafunanga omubaka kakati lwaki mbanga ttaka akalala kaki exactly naye kati obuzibu obulabo bwali ng'ovudde ku ekyo nti it is person to holder kabano bonga bo ne mubuuza nti kakati abakuddira mu bigere bo kibeera kitya nti kakati engeri gwe yoyingidde mu office naawe ojja ku negotiatingira akako ngamba yi kakati biba bya negotiatinga biringa kutula diiru dindako nga mutudde nga ekibiina obanga muli babiri mweka mukulu n'omukulu tutudde mu office mu meeting yayitibwa president mulimba deputy presidency bonna mulimu owekitiibwa Mwanga Kivumbi mulimu owekitiibwa Betty Namboze mulimu secretary general treasurer owekitiibwa Segona yayitibwa teyasobola yali mu kooti nga alina byakwasaganya naye nga mwendi mu meeting eyo nze nakibuuza ekibuuzo ekyo era naddamu naga nti the understanding was buli anajja ajja ku negotiatinga akasiimu akake nemugamba mukulu wange ekyo kikyamu nemugamba nemuwa example nengamba nti kakati nyingiddewo bwensanyuse nnyo speaker nesimunyiiza kitegeeza kati nze nsobola okunegotiatinga nengamba bampa obuwumbi 10 kubanga byakweteeseza nemugamba kikyamu kiba kikyamu bannange kati awe wali obuzibu nakkiriza ensonga eyo neyeetonda mu meeting netumuga kakati olaba ogudde mu kinya naye osobola okuvaamu bwoti tekulira ekifo ekyo abantu bajja nakuwa respect already nga abantu batabuseddeeyo nga bagamba biki bino okay in fact mu kusooka twali tumanyi nti agenda kuzeegaana naye nga talina bwazeegaana kubanga obujulizi bwonna nga webuli. Of course yavaayo yayogera bingi n'okuvaayo kwakyo nga n'alimba muko nti ziri mu mateeka genjagala n'okumanya mateeka akyago kuba yagaa zino ssente ziri mu mateeka nti nange kyembuuza mateeka ki kubanga ziri mu mateeka zenkubuulidde gwe musaala gwaffe allowances zaffe ne gratuity gwe tufunanga ababaka kati zino ziri mu mateeka ki naddala ng'ogambye nti buli ajja kwenegotiatingira kake teeka ki eryo erigamba ekyo si kituufu tebiri mu mateeka. So ngambira of course we have kati nga mulio gweyongedde nagamba n'okuzifuna sinazifuna ninze installment esooka yalimba mukawo yalimba omanyi kiri kikulu ne tubeera ba amazima nga bakulembeze kubanga nga information already gitulina sente bazifuna dda yena n'omwogezi wa parliament obole naku zinabadde ayogera bingi ndoza naye bamugamba naye oyogera nnyo kakati olina mututomeza okkiriza kino kkiriza kikubaga mazima eni wakola eki musajja watu ye akola mulimu gwe gwakwogera era nakakasa si tebazifuna si kirungi okulimba ku nsonga ezimu omanyi tusobola tetutuukiridde Evans tetutuukiridde oyinza okukola ensobi naye bw'okola ensobi weetonde. Okay oye Joel Ssenyonyi njagala kubeera nga naawe nkujjawo munzikirize tugendeko mu bulamu. Omukyala eyaliko deputy speaker emyaka 10 n'abeera speaker emyaka 10 Rebecca Alintwala Kadaga embeera y'obulamu bwe etandise okubeera ng'eyongera okweraliikiriza buli wavaayo n'alabikako mu public. Embeera y'obulamu si nnungi najja ne mbakolera emboozi gye buvuddeko ne mbalaga embeera y'obulamu nga bwetateredde ne ku guno omulundi bwe yalabiseko mu public abantu balabiseko nga bakwata simu zaabwe ogezaako okubeera nga bamukuba ebifaananyi oba oliawo n'obutambi obw'enjawulo ekyoleka nti oba oliawo obulamu bwono endabika n'embeera birabika nga si birungi n'akatono. Njagala aka akatambi kogenda maaso n'okuba ng'olaba keeko yabadde avuddeyoko mu public naye ng'embeera ogiraba embeera tewoomya nakabululu yadde n'akatono. Njagala kubeera nga former speaker tumuvaako bwe tuba nga tumuvuddeko nzikiriza tuwolekereko eri omukyala amanyiddwa nga Catherine Kusaasira katumulabeko naye. Kusaasira batugamba yalwala sijja kiwakanya nnyo kuba sikiinaako kumanya kusukkiridde wabula yatwalibwa mu ebweru w'eggwanga. Omanyi okutwala olunaku olwokusatu ku lwokuna n'ogenda bakulongoose batugamba ayina amasavu ku mutima wabula waliwo ebigambo ebivuddeyo n'akatambi kenjagala tuwulirize katukawulirize
then tukomewo. Lwaki munakuwalira kuba akasemo kake kugambye oli ali kumbadi era gwe yawunzise yamumaze dda bwe kuba kugwa yawedde kusasa agenda kera ku makyatulike bwe tu ng'ebiberenge lwansonga nti kusasira ayina payini ayina obulumi bw'ayitamu mwenna bwe mutamanyi mwenna mumanyi kasayini kusasa ali ayimba ku mikolo kusasa ali ayimba show esukka mu 5 oba mu 3 a week mumbule show zolabeko kusasira mbuya kazibere mbaga kwalabe kusasira ng'ayimba abantu bamukyawa lwa Museveni ebizigo byafa lwa Museveni tokyalina okola business nzawe nkola business awo tobala soba kungulako lwa Museveni takyasana kuziika abantu wadde ogenda kumufulu lwa Museveni naye nga ababaka ba parliament batudde aba NRM gavumenti ya Museveni etudde temufuddeeko temuyambye wadde omubaakinga omanyi kusasa alina payini ki oba yenkanawa kusasa alina abantu ameka ku mugongo how many people abali ku kansabini basobola okulagira nakyusa just timing gwoseka ne kusasa manya kabere bebe kutasobola kuba lugogo nga graph yagikubye tasobola tasobola alina damages gozo tasobola kulaba gwe wabula mubali akiriri Museveni abawasende atuwa mmeka naffe twali ku front line Museveni atuwa bife bisava oba tuwenga ku Senate tuganti omwezi ofuna $5 basatu wate tufiirwako olw'okubeera ku front line twali ku front line twawaayo bulamu kubanga tutalina mu mugoso akwekwe twafuuka balema bano abasajja batwala afiya bawaayo bulamu batusaddaaka NRM yatusaddaaka newe otunda mpafu oli bakola nti oli wa Museveni tasobola zigwe newe otambuza binyeebwa batuwanda amalusi newoyita ku paaka abunda mpo bye byatusireeko Museveni to mutisireeko Museveni bikolimo batuyita bikolimo n'abaana mukwana yo sinjiri toyagala kuwulira mazima kyenjogera nkitegeeza kuba kiri kunze nze manyi kyempitamu njogera ku bantu nga ffe abayina amannya gaffe kati nganze ne kusaasira bebe kuulu twalina backup zaffe twali tukola emirimu gyaffe twalina amaanyi gaffe nga mmanyiddwa ensi yonna sikyasobola kutimba concert wadde kaliyo kisimu yimba ali nfuna sente mekolowooza tukooyo okujogera okay mu ngeri y'emu njagala kusembyayo omukyala amanyiddwa nga Jennifer Fulufiga. Jennifer Fulufiga yasinzidde ku kitivi kyabwe Souti n'agamba nti lawyer wa NUP Musisi nti yawolereza pressure. Ekisinga okunnuma ku mikutu gya wano e Uganda kwe kubeera nga bwe tuba tukola program ebeerako abantu abasukka mu 4 okulaba ng'eyeeyalinga ku mpewo abalina ojjeekenneenya okukakasa n'okulimitinga ebigambo nti toyina kuyitawo, that is producer ateekeddwa kugamba nti kino kye tujjako tuzzaako kino eno segment bweti tugenda gikola bwe tuti. Ne neebuuza ku Souti Media Souti TV tekuliko baproducer ba programu y'Abafulufiga naye era ne sinenya kuviira ddala ku mukama waabwe oyinza okuyikozesa ekigambo ekigaa nti embondooli dwaki endaba yaabwe ey'ebintu yeesuulise bwesuulisi nga kiwojjolo. Bwe tuba tusaba ripooti z'abantu abakubiddwa amasasi bano bagamba nti opposition benoonyeza byabwe bwe kyatuuse ku bujingo nga yabuuza poliisi report. Kakati awo oyagala tugambe ki? Kino kituleeta okumanya nti eno TV eriwo kulwanyisa opposition. Kyova olaba bawa omuntu eyakoma mu P2 nga talina yadde ka training mu mawulire ne bamutuuza ku pano n'omusajja omuyivu naye n'omuyivu n'afaana n'omusiru. Nti Jennifer Fulufiga owa P2 atafunangako yadde ka training ka media bamutuuzizza n'omusajja omukulu eyasoma n'afaanana ate omusiru n'asika omugezi ne bafaanagana ne baba basiru. Okitegedde? Jennifer Fulufiga bino bye bigambo oba oliawo byayogedde. Ebigambo byayogedde obutamanya n'obutabeera informed enough oba ekimala ngo eyabyogera Bedi Bwanika yali yakafuluma CBS ne bamuweereza ekiwandiiko kya kooti ekimuyita okwetonda n'okwewozaako ku Kalebule gwe yali ayogedde ku munnamateeka wa NUP. Kakati eno embuzi olw'obutamanya n'obutakola research obutasoma
yo temanyi nti waliyo n'omusango ogwavunaanibwa eyabyogera awoggana buwogganyi. Njagala tulaba akatambi kano bwe tukomawo nzije nsembyeyo tusiibule. Abantu ba Nuupu baavudde ne bamuwoza baloya ba Nuupu kyeyolese lwatu nakugamba ng'omwana wa Nuupu ayamba n'enkofera ya Nuupu n'avuma Ssaabasajja Kabaka omukunkumula. Omwana kyayolese lwatu loya yazze nga wa Nuupu ensi yonna gwemanyi era omugati yavudde n'agamba nti omuloya amuwolereza wa Nuupu. Omugati ayogera ebigambo Nedda ne gundi yayogera ekintu kino wekiva kyonna kati kankubulire. bali mugati ayogera ebigambo wekiva kiri wano naga ebiseera mubijje mu kibiina naga simanyi abantu beyali nabo ebweberi banaye mulabe kala bamanyiddwa netukuweera tosobola kujjako Museveni nga oli mukuwangula wadi z'abasiyazi. Tosobola kujjako Museveni ng'okiringa n'abasiyazi. Tojja kujjako Museveni kyova bagenze eddokola bafunye abantu bameka bwana butobe bwamugobedde bulinga bubale. Jja biteekayo kintu kyangu nnyo tetugaana naawe tujja teekayo kintu abantu osibale selectinge. Nze njagala nkubule muvuma muwoozi ne mukola bitya naye tunuulira muwoozi obwa Ambo bwali akozesa integrity ennene nnyo nnyo afumiitiriza nnyo nabagenda kwoga kyovala ebintu abiwandiika ne mumuvuma nti abisoma tajja mu bantu kuwanda malusu kufujja njaga ebifa ku social media kati byonna byodiscussing nje bigenda ngamba nti omugati akyayogera kyamo ekivumya CBS nga okay oye full figure yentegeera yendowooza ye yendaba ye ey'ebintu mu kulowooza okutono era okumpi ng'obulamu bw'ensi. Njagala kubeera nga nkulekerayo akatambi ka Secretary General David Lewis Rubongoya nga nnyonnyola ku meeting eyabaddeyo olunaku olwajjo nga basinkanye ababaka ba Parliament. Bingi ebyabaddewo wabula ku bye twasobodde okubanga tutegeera baabaggyeko amasimu. Ekyokubiri ababaka baabadde bagezaako okubuuza President n'abakulu about manifesto egazetingibwa ddi ne structures za party zigazetingibwa ddi kubanga tusemberedde akalulu akajja n'ebintu ebirala bingi. Kankulekereyo SG David Lewis Rubongoya. Mukama Katonda abankuumire. Mbagala nnyo 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 era njagala bategeeza nti twawezezza emitwalo 7. Kale nno muganda wange twegatteko ng'osubscribinga tusobole okuweza emitwalo 10. Kitegeeza obubaka bwaffe buba butambula obw'enkyukakyuka. Nja kusaba ng'obadde tosubscribinganga subscribinga likinga video yaffe kisobole okuba nga kijiwa mileage so that buli wolayikinga egendera ddala wala era ne bagenda maaso n'okuba nga bategeera kiki tuwogerako. Katonda lugaba atakuumira mpeera abankuumire naye nga sinnababbata waliwo omuntu eyampeereza message comment. Omuvubuka ono akomentinga nnyo mwebaza okuba nga akomentinga yebale tugoberera. Omuvubuka ono yeyita Poundugwa Poundugwa yaŋŋambye bw'ati sikunenya Poundugwa oyinza okuba tomanyi nendooza nja kunnyonnyoleramu. Yaŋŋambye oyo Dani Muliika talina makulu yensonga lwaki Kabaka yamugoba ku bwakatikkiro ng'amazeeko emyaka 2 gyokka. Eyo ensonga ngenda kujja nayo mu storage era Poundugwa oba oliawo weetaaga okuyigiriza okusomesa n'okutegeeza sikunenya olw'entegeera gye wandaze weetaaga kuyigiriza. Bwe naaba nkuyigiriza n'otategeera nja mmanya either olina kikyamu ku mutwe oba ng'okumanya wakukyawa. Omanyi muli bagezi naye ng'okutegeera kwo kutono. Okitegedde kubanga bw'ojja n'ogamba nti NUP terina makulu, NUP basiru, obusiru bwe busumbuwa NUP so si Museveni, mwe ensobi zammwe muzisiba ku Museveni. Muhoozi is the next president. Bobi Wine is now a dead horse. Then neewuuza entegeerayo. Kale Katonda abankuumire mbaagala nnyo. Ni bakansala neki olwaleero twali n'olukiiko lw'abamembazi ba parliamentary caucus era ne twogera nabo ku nsonga ez'enjawulo. President yaliyise ababaka bawaddeyo leero babadde 35 kubanga yabayise ekyo
olunaku lwakyo wadde short notice ababaka abamu nga bali wabweru w'eggwanga abalala nga balina ebirala bebadde badiringa nabyo abamu nga bali ku mirimu gy'ekibiina abamu balidde korona awalala naye abo basendize in apologies of course batono nnyo mulimu abatono nga 5 betutafunye apologies zaabwe naye abo tugenda tumanyi bulungi nnyo era bagenda kunyonyera lwaki wadde tebaliwo oba ki so teri kyamaanyi tubadde twogera ku nsonga ez'ekibiina president n'ababriefinga ku activities ez'enjawulo zetugenda kukola onaku ezijja kulaba nga tubategeeza boza ensonga endala gyensobola okwogerako omulamwa oba president okusaba ababaka baffe bonna okubeera ku mwanjo gw'okulwanyisa obulyake n'obukenuzi ggwanga lyaffe ekyo kyo sikyakyama era nga bwe ŋambye byetwogeddeko awo byazaayogera ne ku rallies n'awalala wonawona kubanga ensonga gyabadde encouraginga kuba mbadde mulaba nga leader of opposition n'abalala engeri gyetusazeewo nti kati tulina okuvaayo nnyo ku nsonga ebyake ggwanga lyaffe kutandikira ddala mu palamenti n'ebitongole bya gavumenti ebirala so nekyo akyogeddeko n'abasaba bonna babeere ku mwanjo front line okulwanyisa obulyake n'obukenuzi abantu baffe ebintu bye batusuubiramu tebagala tulabyeko ababaka abamu nga bavaayo bagamba empeera egyemu kwasaganya ensonga za honorable mukulu no ekirungi leero no ekirungi tekivuddeyo n'akamu kubanga bonna ababaka baffe bakkiriza nti ekyakolebwa kyali kikyamu tosobola kwegabanya sente z'omuwi w'omusolo mu bumenyi bw'amateeka era abamu bagambye nti sigenda kugenda mu details ezimu naye kyolina okumanya nti ababaka baffe bonna 100 ku kinaakyo bakkiriziganya ne NUP okuvaayo ne taking a firm stand kubanga nabo bakimanyi bulungi nnyo nti singa ekibiina tekivaayo ku bulyake ku buli bw'enguzi ku bintu bwe bityo then abantu baffe bajja kutandika kubuuza nti enjawulo eri wakati wa NUP ne NRM eriwa lwaki tuba twesiga NUP so nga namwe mukola ng'ebyabali so kyeŋambye president abadde ababriefinga ku nsonga ez'enjawulo naye n'okubasaba nti babeere basaale nnyo ku nsonga y'okulwanyisa obukenuzi obumu bw'enguzi n'okubibuda ensimbi z'omuwi w'omusolo omumu yabubabuuza temwabayita ate n'ekirala meeting mugikoze ekizimba kyasamba kyeddagala kyenkugambye nti banange meeting eno tebadde ku nsonga emu yokka nga bwe nkugambye meeting eno ya bulijjo zetubeera nazo era nga bwe mulaba meeting yayitiddwa olunaku lwajjo simanyi lwaki mugizimbi fuuse nene nnyo sirabangako nga mugize bwe muti kubanga meeting zaffe zibeerawo buli kiseera era abuuzaawo bonna bajja kugamba nti tubeerawo ne meeting zaffe bulijjo naye teri mubaka wa parliament owa NUP kubanga message eyo bulijjo ezibayita ziteekebwa ku mukutu gwabwe fenafena bwe tuliko nakugambye nti ababaka baffe waliwo oli ayinza okuba nga taliwo kubanga talabye message gweoyinza okubeera ku whatsapp notala message so kiba kikulu nnyo netuwuliziganya n'abantu baffe ate buli lunaku bwe tubeera ne caucus meeting nga bwe kugambye ogenda kwesa nga tolina 100% in attendance tekibangawo so era leero tubadde n'abangi nnyo okusinga betwalina omulundi ogwasembayo